الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. Tebaza wekitiibwa Allah atusinkanyiza mu mulundi guno era tumusaba Allah atusse mu baddu be abakkiriza abakola emirimu gy'asiima. Saba Allah okutakabana kwaffe kwonna buli kintu kyonna abawuliriza emisomo nga gino ne mwewaayo ne mwerekereza mu bizi n'ebisigadde. Saba wekitiibwa Allah abagulirewo ya Rabbi abongere mu bizi ze mufuna nga temutegedde na gye ziva wabula nga buli kaseera riziki z'owekitiibwa Allah zibayiikira mu mbeera yonna. Allah nsaba abateere baraka byemukwatako ebeera nga bibafunyisa ekisinga okubeera ekirungi. Ate naffe saba Allah abayigirize naffe atuyigirize emirimu esinga okubeera nga egasa ku nsi kuno abantu baffe n'abasigadde. Hadithi yetugenda okulabako hadithi ekwatagana ku mbeera za kuba nti abantu bawa fatwa oba balamula ku nsonga naye nga balamula bighayri ilmi nga wallahi oli yeewaayo n'asituka n'akubawo ekigambo olw'okuba ayagala abantu bamuwulire naye nga kyalamudde takiramudde na kumanya kwonna. So obubi ki obukirimu? Omubaka sallallahu alaihi wasallam nga Abdullahi bin Umar, Abdullahi bin Amri, hadithi bagamba Abdullahi bin Amri riwaya bwete buyajja ate mu mbeera endala Abdullahi bin Amr bin al-Asi ategeeza n'atugamba nti omubaka sallallahu yamuwulira oba yawulira omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'agamba nti inna Allaha mazima ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbidu al-ilma intiza'an min al-ibadi. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kujjaayera irimu mu bitufuba by'abantu, tagenda kujja tujjamu irimu mbugundi yabadde mmanyi Allah amujjamu irimu asigalawo nga takyali mumanyi. Si bwe kigenda okubeera. Wabula owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walakin yaqbidu al-ilma, Allah embeera gy'agenda okutujjako ilmu abeere nga agizzaayo gye yava. Kuba tukimanyi bulungi ilmu eno abamanyi bategeeza nti yajja oba okumanya kuno kwajja n'eddiini y'Obusiraamu yajja nga ŋŋenyi era egenda kuddayo nga ŋŋenyi. Era irimu gy'osobola okufunako ennyingi yeyo gy'osobola okuba ng'oddidde empiso n'ogissa mu nnyanja n'ojjayo otuzza otuliko irimu gy'osobola okukuŋŋaanya. Naye owekitiibwa Allah aba balina ku irimu efaanaganako bw'eti agenda kubeera ng'abatwala. Agamba nti nno biqabdi ulama, Allah agenda kutujjamu irimu ng'atwala abamanyi. Wulya Sheikh gundi yafudde tosanyuka, Sheikh gundi yafudde tosanyuka. Tulodde ku hadithi eno obeere ng'ogyebuuzaamu abange bituufu kyava agamba owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam idha lam yubqi, mu riwaya endala idha lam yabqi nga ya weno ya fi'l mudari'u nga mugundi mu riwaya endala bagifuula mafutuha endala ne bagifuula madhumuma. Yagamba idha lam yubqi aliman, mu kiseera bwatagenda kuba nti wasigalawo omumanyi kyekigenda okuddirira abantu bagenda kubeera nga ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, abantu bagenda kubeera nga balondayo abakulembeze ababatwala nga bakimbuyege nga mutufu talina kyamanyi juhala ng'ali awo jahilwa ebintu byamwesamba. Naye nga mu kumwesamba ayambala ekanzu enyirira, ayambala ejjubba enyirira, ayambala ekiremba, yenna n'atemagano ga wallahi Sheikh faddal tuulaawo beera ng'otuwa ky'otuwa. Naye nga be bakulembeze be tugenda okufuna abagenda okubeera waliyadhu billah ku mulembe gwaffe guno saba Allah abeere nga kitutaasa. Naye abantu abo owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam agamba nti fasu'ilu, bagenda kubuuzibwanga bababuuze ku nsonga nga batudde mu maaso g'abantu. Naye abantu abo fa aftahu, bagenda kubeera nga bawa fatwa nga batematema masala bighayri ilmi, nga bye boogera bwogezi kalaamu, kwogera bwogezi kutuusa mukolo. Tuli abasajja abatukulembera mu mbeera zaabwe ze beeyisaamu ne mu adabu za ilmu tebamalanga gwogera nsonga. Abamanyi babatuukanga ne bamugamba nti tuwulire naga wallahi sobola kuvuna hadisi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam wabula nsobola bagamba nti Abawarabu bagambanga bwe bati na bwe bati, naye nze hadisi z'omubaka sobola kuzeteekako zivunula. Abo be basajja abaali abamanyi. Naye omulembe gugenda kutuuka ng'oli atuula talina kyamanyi bamubuuze Sheikh ekiramula kitya anoonyewo waayitirawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno fadallu, abantu abo bagenda kubeera nga bo bennyini babula.
babula muki mu bintu bye boogera olw'ensonga abuuza alina okuba ng'alaga abantu nti kyayogedde kyekituufu ate akikolereko ate tebajja kukomaako okomaawo wa adallu bagenda kubeera nga babula ate babuze n'abantu abasigadde waliyadhu billah abaddu b'ekitiibwa Allah naddala ffe abavubuka n'abasigadde abawangalira ku mikutu gino neti n'ebisigadde Facebook n'ebisigadde twegendereze nnyo ebintu bye tuwa abantu n'embeera gye tubibaweeramu ntera okukikozesa lumwe nga mbagambo oli agenda n'anakala ensonga bamubuuzizza ekintu n'anakala ebigambo birimu ensonga nga 15 aya erimu ensonga nga 40 n'asooka agireeta n'agiwa abantu misikini gw'ogiwaggyemu ki tomunyonyodde nakyebitegeeza n'olwekyo tubeere nga twegendereza ensonga zaffe abali ku zi Facebook n'esigadde WhatsApp towafatwa ku nsonga ebabuuza ekintu nga tokimanyi kirekera abakimanyi gamba simanyi kubanga togenda kubeera ng'okendeera wabula ekitiibwa kyo kyeyongera eri umma y'obusiraamu n'eri okubeera ng'okwasa ensonga fasalu ahla dhikiri in kuntum la ta'lamun gwe mba temumanyi tubuuze abakola ki abamanyi naye abantu bawafatwa wano na wali naye nga bye tuwogera ya rabbi si bye biteekeddwa okubeera nga byogera n'olwekyo nkubiriza omwoyo gwange n'ejja mmwe tubeere abantu abateeka ensonga we ziteekeddwa okubeera nga zigenda ebyabamanyi tubibalekere ate bwoba tomanyi oba omanyi ate naawe tuweebuzaabuza kugaana kutereeza abantu ensonga kyentuufu saba mukkirize tubeere nga tukomaawo hadithi yaffe subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfirullah wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu